abizi mukale makusindika abana abalenzi abawere abatano nekasindika omu era ye yagenze mukama yabadde akalaba mukazi gwe toyinza kuba maama mulungi kuza mwana mulenzi era mukama n'amukuggyako. Maziga guka eri Masaka ew'omukulu omugenzi kati wetwogerera Bosco Bitanda Namwandu Florence wakukwatibwa anti yayogeredde Namwandu yalemeredde omulambo video mbikuletedde oba nzikuletedde mu maaso abasinga naddala ba bloggers ab'enjawulo bavuddeyo ne bakikondemminga te muganda wa Namwandu yalemedde omulambo naye mu maaso awo tumukuletedde eby'omukulu amanyikiddwa nga Pastor Kayanja si birungi mu maaso awo nkugambe video tugiwa obudde kubanga mu bingi ebyokwiga naye nga tetunagendayo yongera okujjukiza video nosooka ogimpereka like bw'omaze subscribinga weegette ku mukutu guffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu oyo gwe mwalabye nga video etandika Namwandu Florence kikembe okubeera nga poliisi emutaddeko investigations ez'enjawulo ayinza okubeera nga amanyi ekiki ekyaviiriddeko omukulu Bosco Bitanda okubeera nga akola ki afa wano bwenyini njagala nkubuuze mu comment section ebyadala gwe oli ku saidi ya ne saidi yo omukyala oba oli ku saidi ya Namwandu oli eyalemedde omulambo obeera nga tubuuliza mu comment section naye nga tutunaba kubeera nga otubulira sokuwulirize bano ne muganda wa Namwandu eyalemedde omulambo gwa Bosco Bitanda n'omwana bannange omukazi oyo eyavumye Namwandu n'amujjukiza n'abaana be abatannaziikibwa bannange osize ekikolimo. You imagine a woman, omukazi tayogera bwatyo. Omukyala tayogera bwatyo. Waliwo ebintu byemwogedde nga mugenda kuleeta ebikolimo ku baana bammwe. Kati ng'osanga abaana b'oyo omukyala babonaabona mu nsi ng'obasaasira. Jjoni ekyola saasira babonaabona. Nyoka ayinza okuba ayina ekintu kye yakola. Kati imagine you find abaana b'oyo omukazi nga nabo bafudde. One day ng'ogamba nti nga kitalo bannange omumwa guno Bosco Bitanda toyinawo omuyita neno dda ku mukazi n'ojolonga wali musezi emyaka gye yamwebakako nga yali tamusera era in fact bannaye government muleete etteeka eriprotectinga bannamwandu Parliament muleete etteeka eriprotectinga bannamwandu. Omuntu aba ne mukyala we ne bakola obugagga ne beezimba ne bejja mu bwavu n'afa famire n'emufuukira ekizibu. N'afa famire n'emufuukira ekizibu. Kale bambi it is alright ndoze Tamale Mirundi Junior hamumulide bulungi experience agina anti taata we yalayina abakyala bangi nga tanaba kufa kitegeza amanye ebiki ebigenda maaso naddala ku side zeeyibo nga tubitadde ku mabbali muganda wa Namwandu yalemedde omulambo gwa Bosco Bitanda ono naye ayina kyayisaawo soko owulirize ongambe ebyaddala mulooza Namwandu Florence omukyala yayogedde ebitakwatagana asobola okusimatuka omwezi guno nga takwatiddwa video yino naye nga terunagenda nyongera okujjukiza Haji Haruna walinnya okulombeddwa gowe nangule nebizibu namba zeziriyo sembeyo 20 omukubira kubona mu inbox kwa WhatsApp nabiranga kuyamba making sure ino video ojisharinga soko ulize Haji Haruna tumaytuyongeyo ne muganda wa Namwandu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Naye bannange ono omukyala bannange alina obukyayi naye obukyayi nga bungi naye mukwano byonna byandibaddewo naye omukazi tewandimulangidde magufa bannange nedda tewandikyogedde mukwano obusungu bukulimba byonna bijja kukugwa ebidia esigale ng'etambula ogambe nayogera bannange nedda. That is too much. Namwandu munne watenda mukwano ngole ne bakulangira amagufa g'omwana wo munnange ng'olabye maama
omanyi kyoyitamu okuziika abaana ababiri bannange kinene naye mukama akugumya munnange mukama yagaba ate yajjawo naye bakyala bannange ffenna bali mu bufumbo nga tonagenda wa bitanda kulaba kiri wa bitanda sooka odde mu njuuyo weekebere gw'oyimiridde otya bannange ebigambo tebikola omwami waba alina kyakuwa awandiike waba alina kyagamba awandiike bannange ebigambo tebikola nammwe ate abaami bw'oba olina omukazi asukka mu omu nga wazaala abaana mu omukazi asukka mu omu lwaki towandiika n'olaba embeera ng'eno erimu abakyala ab'enjawulo erimu famire erimu abaana okuteekawo akawandiiko akalungamya akawandiiko wadde akatini bwe kati bannange oyagala abantu kwessa banaye mutyambe muwandiike abakyala omwami bukyabagambe tukyabane wano nkuwaddewo omugaya muneemwe mpa yakawandiiko awandiike bannaye abaami bekukola amalaamu kyo kimini nga mbona ogenda kufa maama naye omusaasira kubanga omugenzi kyemmanyi yagamba maama ate n'amaana agamba n'omukyala buli omu n'amugamba bibye nalema okusalawo kubanga singa yali asazeewo bulungi yandibadde awandiise bannange muwandiike naye kano ko mbadde mukamanya kana akantu kano nze nabagamba ndi Naalongo ndiwo okubasagulira bintu birungi kati gwe wennanga olina kuno nga abasawo naddala abasawo abambala gloves nemuteeka muno powder n'oguba kuno kuguba n'oguba kuno ku maviivi n'oguba kuno ku mikono kuno kano akantu kano kalungi nnyo kano kakola bulungi nnyo tekeerusa nekegamba kakiriyalinga n'obeera ng'omuntu akola ki ng'omuntu ofaanagana sikadde ndi Naalongo nsangibwa Muloba abandikeetaaze esimu bayo kweri tuyigiriza okukola ebizigo tuyigiriza ebyensusu tukola ku byensusu zonna buli lusikini nga oyagala ebiri what you want is what you get from us naye nga bannamasaka bannange bitalo nnyo ebyamwannyinazi bitanda bitalo nnyo famire mukama atuyambe mukama ajja atulemu abalungamye bane bukimu kiggwe mbagala nnyo mubeere bulungi. Alright, nga tubitadde ku mabbali ate ye omukulu Pastor Kayanja ate mulowooza ebibye tebyonoonese omukulu Ssenga Acid yabadde amwetondedde olowooza tamuzeemu part 2 ha video ntikuletedde bannanga bali kumpi ne Pastor Kayanja mbasaba kintu kimu naddala mu abalokole mu making sure nti no omusajja ta replying aba tiktokers mujukire bulungi tiri bana ba tiktokers they use such privileges okubeera nga bataninga against you era njagala musoke muwulirize omukulu Ssenga Acid kyamukoze olw'okubeera nga muddamu kitegeeza ki Pastor Kayanja yamuwaddemu ku masannyalaze nyongera okujjukizibwa channel subscribe for these stories ngenda kuwanzireeta more often ate mumbere nga mumpulira nzikolenga mu luzungu oba mu Luganda kimanyi bulungi ambasaagala okuba stressing so I prefer to give you what you like at the same time as I comfort you at wherever you are sokolize ebice byabaddewo tumatuyongere naye Pastor Kayanja ekyokunkolako ekyokumbulirako mu kanisa yo tekyansanyusizza ekyo njagala kikutegeeza onoonyaako masannyalaze oba tekyansanyusizza wadde nze eyakoze eddoboozi ekyokujja ne ŋŋamba mbu kazini wange yagamba wamulya emabega my kazini nja mukukwasa yabadde pastor yabadde ayagala kundabisa naye pastor please weebereremu weebuulirire oli musajja mukulu act your age that was not necessary ebyokunsuwinga nze ebyo babiŋŋamba wano buli lunaku si mawulire nina n'emisango fayiro 8 ewa Uganda. Was it necessary? Was it necessary Pastor Kwata Nkazindala agambe there is a lady Ssenga Acid?
Nzela byageddeko tekyansanyusiza pastor kunkola mu content. That was not nice. Mwandi nkubidde no nsabira. Wagenze ku. It was not pastor ekyokunkolako omulamu pastor ekyokumbulirako mu kanisa. That was not nice. Ekisoka nze nyiza era bye bakogeddeko wano mu katambi. Nyiza era okuddera neziramu nembikulangira wano. And there is nothing you will do about it. I was bringing you justice, letting people know that actually what was being talked about, none of those things happened in court. Wagenze sebo kunkola mu content tekyansanyusiza. I was only doing you good and bringing you justice. Ugandans, you temumanyi bantu babagala. Temumanyi bantu babagala. Nore ensonge yo pastor sasanyuse. Nezo embozi zotusuwinga. Mutusuwinge. Mutusuwinge. Ate kati nze bana nsuwingirawo. Ne kati pastor nze bono nsuwinga onofuna muki. Sirina sente kati mbuba nsibe. Pastor wano tebasobola kunsiba munnange. Ndi mulwadde wa mutwe bakima. Ntawaliza muka bucket. Choka past. Eba nage mundekeko mundiscussinze mu parliament mundiscussinze mu makanisa. Mundiscussinze mu masabo. Musigadde bakundiscussinga wasima ni mundiscussinge ko mu bank. Mundiscussinge ko I was not happy. I was not happy. I was only bringing you justice. We're discussing mu banka, ne mu World Bank. Ndoza World Bank antandike kubba.